The Newsroom, where untold story is revealed. Kyokka njagala kutunda kwejjanjaba omukyala abisibye gavumenti enyambe abasajja muveeyo n'abakyala nange munyambe kati mbeerewo ntya because ne bana abaana baba bazaalibwa mwami ono therefore bano abakyala abeerimbika mu bifaananyi byambu simanyi tulwanirira abakyala ng'ate muliwo kopressinga abaana baffe betu abasajja bangi abazadde mu bakazi ne babasuulira abaana ne babama rights zaabwe rights to education rights omusajja ali amuwakali naye busa wabula njagala ebyapa byange zijemu byentunda n'ejjanjabe kubanga njagala ssente njagala kutunda n'ejjanjabe ndi bubi njagala ssente simply because abakyala bano abatudde mu maka balemereddwa okukikkiriza n'okuacceptinga nti omusajja bw'azaala abaana ebweru tekitegeeza nti alina okwawukana n'abaana be kuli kuba musayi gwe kyenjagala otegeere nti so balinga abateekawo embeera ey'okugamba mbu tugabane twawukane nze sinayawukana na mukyala wange because ne bano abaana baba bazaalibwa mwami ono therefore bano abakyala abeerimbika mu bifaananyi byambu simanyi tulwanirira abakyala ng'ate muliwo kopressinga abaana baffe betu abasajja bangi abazadde mu bakazi ne babasuulira abaana ne babama rights zaabwe rights to education rights to simply because abakyala bano abatudde mu maka balemereddwa okukikkiriza n'okuacceptinga nti omusajja bw'azaala abaana ebweru tekitegeeza nti alina okwawukana n'abaana be kuli kuba musayi gwe kyenjagala otegeere nti tulina n'abaana baataazaala wabweru abaana b'omukazi omugenzi wa 29 mama wa BPC mama wa Biriba mama wa Innocent ekyokubiri kyenjagala mutegeere mu nsonga eno era kyenjagala ku mulundi guno abantu berekkirira ddala ku baami olwaleero bw'okeera ku makya n'ondaga nti siina buvunaanyizibwa oba siina maanyi ku maali yange ng'olwaleero omwana oli mu kugezaako okunnwanyisa emaali yange egende njagala kutegeeza bannayuganda n'okuva lwe mu kitegeere nti waliwo tribes ezimu okusa ku mwami Kamaali akunnyonnyola nti ewaabwe abafumbira beesiga nnyo abakazi era teweebuza lwaki omukazi ajja atya ku kyapa bw'amala okulwala muzeeyi Kamaali omulundi ogwasooka afunamu kafiya ng'alaba wayinza okwonaagana omukazi eyali mu maka ng'ayinamukolera transfer at least amuteeke ku kyapa sigamba nti babikola bino wabula akyogera era n'emyaka we batransferingira omukyalo n'abeereko ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira thank you wejiri era ne wali babi present za kulaze nti webiri kitegeeza kabonera akenkula nti waliwo ekyapa kimother title ekyono omusajja ennyini then wabone kino nuko bamuteeka kitwaga tukiriziganye nti kale omusajja babayinza oba yakola mu kensobi abasajja fena tuzikola ne ku mulundi guno tugamba kale kiriza mugabane share nga yebwa akugambe kwata nagamba konti mali yonna njitwala akukiriziganya kuba naliwo mu meeting asoka nga waliwo kanyaji yali amuwe yebusega ngayina n'amaka gamuwa kakati kirizo twaleko ku kaline ya genti buli mwezi sokuva millions 3 ku millions 4 kirizo twaleko ekyo naye twaleko kino n'abaana abalaba bagabire kyo kwiri waliwo abaana abakyasoma kati gobokera amachano labembere eriwongo lwayo byonna bigenze mikono gy'omukyala abaana bano singa mwami Kamaali afira bagenda kula oli kabikola bwaba akyali mulamu nga itataba omukyala ali mu maka yeisati watyanga avude ukyekyo kyekituzayo wali kyenasoso bagamba nti ennaku zino fe abazadde abalabira ewala ebintu tubigaba tukyali balamu naddala kati bw'olaba mwami Kamaali already amaze okulaba embeera bweri atunulira abaana be bali be yazala n'agamba abaana bano bwe mbaleka mu matigga gano bagenda kubeerawo batya therefore ekyo kyokka kimumala okukyusa mind n'agamba you know what kangabe ebintu bino nga nkyategeera busimbalaala ekijja kijje kakati omukyalo ono kyalina okukkiriza nti yajja mu maka nga galimu abaana aleme okwopressinga omwami ono mbadde n'empuliriza nga bagamba mbu abaana b'omukyala baclaiminga nti mwami Kamaali ne condition gyalimu mbu yabatokyalinga mwami Kamaali ne bwe tumulaba n'embeera gyalimu abaana bagamba mbu taata waabwe abasikeyaringa bamutya n'omutya can you imagine that naye ng'ate ffenna tuzze tulaba abaana bano okuva ebintu bino gye bitandikidde tuzze tubalaba nga be bajja balumbagana taata waabwe bamuyisa ng'ekyonziira ku birungi byabakoledde sincerely that kind of disrespect nakyo bannange ekintu kibi nnyo and it's a curse
you torturing your own parent akubeereddewo akusomeseza koze buli kimu ne bwaba takusomeseza naye ng'alina ekitono kyakkoledde tosaana muyisanga bye tulaba kati mwami Kamaali. Ekirala perspective kati ya ssente tudde ku business side of it. Bw'abanga Kamaali yakeera n'akola emmaali ye basajja mmwe mwenna mukimanyi teri muntu ayagala kulaba akoze emmaali alwadde mu situation nga gy'alimu ng'ate ku mmaali yo kwennyini kwe bakunyigiririza. Basajja bameka abali willing okukwata emmaali yaabwe bagisarendaringe mu mikono gy'abakazi fa obulamu bwabwe bufuuke togge. Therefore nze ndowooza ono mwami abadde na so patient. Mwami Kamaali agezezzaako twala embeera eno ebit ng'omuntu ayagala okutabaganya famire ye kubeera tuwulidde nti azze nga atuula mu meeting ez'enjawulo n'abantu ab'enjawulo naye era tebafunye ki bwenkanya. Mpozi ekirala era kye tusaba ng'omulamuzi bw'abuuzizza lwaki bano ababiri tuwulira balina abaana bano lwaki tebali mu kooti era lwaki ku baana bano tekuliko beeyimirira mu kyalo oyo yayina kyalabye because tulabyeko muganda wa Kamaali omwami omulamu nga yali ku luddo muganda wa Kamaali blood brother oba kakati ebyo ebya blood sinza bitegera sibakolangako DNA naye ye introducing nga mulamu wa mukyala meaning muganda wa Kamaali. Kakati ffe twagala because like it or not omuzadde yasooka okowninga obuyinza ku properties bw'aba yazikola but the second beneficiary mu properties ezo baba baana. Tusaba abaana ba Kamaali yonna gye muli nga mukaaga mwenna mujje mu kooti oba oliawo kinawo omulamuzi okusalawo okulu. Kakati olwaleero tubadde tukomawo mu kooti. Mukimanyi bulungi emisango egiri mu kooti tegikkirizibwa kwogerako mu mawulire naye ekibadde mu kooti mu bufunzefunze tubadde bataddeyo omusango gwa bail application ya bail neewulirizibwa ne baleeta abasurities baabwe. Kooti neesaba paka nga 6 esobole okutunula muki mu basurities. Neffe omusango gwe twaloopa gwali gwa byapa, that is concealment of land titles. Tetwagala bateekemu facts za bufumbo biki kubanga omuntu kasita akuteresa nanyini kakomo kasita akuwa kakomoke kasita kakusaba omukono oteekawo obutesi n'okola ki ne bakakuggyako. Kati saawa zino twagala ebyapa biri bya miteeko 3. Mulimu ebyapa ebiriko Muzeeyi Kamaali ne mukyala we. Mulimu ebyapa ebiriko Muzeeyi Kamaali mukyala we n'abaana. Mulimu ebyapa ebiriko Muzeeyi Kamaali yekka. Kati ffe okusaba kwaffe twagala ebyapa byonna ebiriko Muzeeyi Kamaali bireetebwe ku kooti bibere ku ntino ayina justice oba agenda funa justice. Naye ebyapa biri bibeera mu mikono gy'omukyala Muzeeyi tali safe ebintu biyinza otundibwa aye n'ekirala Muzeeyi kennyini mulaba embeera gy'alimu mulwadde akozesa ssente nnyingi okwejjanjaba buli wiiki yeetaaga okugenda mu maaso n'okola transplant y'ensigo asobole naye okunyumirwa obulamu nga mukyala we waabunyumirwa. Kyekyo kyensobola okwogera ku musango guno in brief. Ku kooti bagenda tukomawo nga 6 bawe ensala ya bail application. Bail application kubanga ruling yayo kiki bamuwadde bail oba tebamuwadde bail. Mpulidde bagamba nti okusinziira mubadde musaba nti ebyapa bireetebwe mu kooti awo kyangwize beera n'omuwaabi Muzeeyi mpulidde naye bw'asaba ebyapa singa biba tebireeteddwa. Nga omanyi leero tubadde ku bail application ate bail application ebeera discretion y'omulamuzi. Omulamuzi yagenda okusalawo oba amuwa oba tamuwa naye ffe kwe kusaba kwaffe ebyapa bireetebwe kubanga kuva mu luberebere omukyala yakkiriza ebyapa abiina. Wabanga yakkiriza abiina ate nga tebiri mu mannya ge kati nga mulimu n'ebitali mu mannya ge yadde tusaba ebyapa bireetebwe mu kooti. Mpulidde oludda oluwawaabirwa lugamba nti bwe kiba nga nsonga yakuteeseganya buli omu agabane sheya ye bo tebakiinaako buzibu ekyo kyekyalemesezza musayidi ekyo mbadde munzikirize nange nkyogereko. Oludda oluwawaabirwa bwe lugamba nti lwagala sheya yalwo ebyapa byensaba nsaba byapa kutundako ngende mu ddwaliro sisaba byapa kubitunda byonna. Nsaba byapa nzijeko byentunda
ngende mu ddwaliro nejjanjabe naye kakati ye bw'agamba nti tugabane abeera nga agamba nti twawukana nze kisikiriziganya nakyo saawukana na mukyala wange wabula musaba byapa ntundeko ngende mu ddwaliro ate mu ngeri y'emu naye namugamba bwe mba ntunzeeko naye nja kumuwaako naye wakola ki wasigala ng'asolooza bali bwe bagamba nti tugabane babeera nga abatwawukanya nze kyentegeeza ntegeeza kutunda ngende mu ddwaliro naye muweeko naye agere nga afuna awamuyamba kuba tusigala tuli mu bufumbo so bali nga abateekawo embeera ey'okugamba mbu tugabane twawukane nze sinayawukana na mukyala wange wabula njagala ebyapa byange nziyemu byentunda nejjanjabe kubanga njagala ssente njagala kutunda nejjanjabe ndi bubi njagala ssente yo omukyala ayagala twawukane nze saagala kwawukana naye sigenda kwawukana naye bw'aba ayagala twawukane nze soka leeta ebyapa byange biteeke wali nze njiziyemu ntunde nejjanjabe tunayawukana ddi koti tenaba kutwawula nina abaana banjawulo ba mirundi n'emirundi kati nabo bali ku byapa ebyo otegedde ebyapa byenamuteeka olabayo ebyapa byenamuteekako biri byapa 4 byokka ebyapa birala nabiteekako omukyalo omulala nebyapa nabiteekako omukyalo omulala nebyapa birala biriko abaana otegedde byapa birala ndiko nzekka byonna yabitwala byonna yabitwala birina nawaka naggalawo family house n'agiggala naye nze olw'obulungi bw'okugamba nti n'ekitiibwa kyange n'ekitiibwa ky'amaka n'abaana bange nagamba sigenda kukola fujjo kubanga bye yampaabira mu high court mbaagala divorce ate nga amaze n'okuwamba ebyapa byange n'awaka family house agigaddewo nalabira ddala ng'akoze bubbi era mubalaba be baleese bagamba mbu kwawukana mbu babiri kwawukana nze saamuteeka ku byapa byange saamuteeka ku byapa nti aguze namuteekawo nga mukyala wange nga bafumbo mubaze okwemya tulabyewo agambibwa okuba muto Uganda abo bennyini be bali mabega waakyo oyo mwana Richard nze namusomesa nze namujja mukyalo nemusomesa nemuzimbira ennyumba ey'ennamongo omwana we yali afudde nemujjayo nemujjanjabe na mirembe kakati oyo mwana ali nabo bwati anti nti singa tugabana akirina mu interest kati family yonna gyemulabye tudde wali yonna yonna mulabye ababuuziza family temugirabye n'abalala tebazze naye yekka oyo tetukwatagana olwamujja mu kyalo nemukolabye mukoledde kati yayagala okunziza mu kyalo mbuuza tolowooza nti ebyapa bino tuyinza okuba tuli wano ebyapa ebyo tebikyaliyo si yensonga lwaki naddukira mu kooti era ensonga lwaki nsabye kooti emulagire aleete ebyapa kumezayo omulamuzi tubirabe ne baba agambye nti nno alina kyayagalamu ate namuwadda sikugamba nti simuwanga namugamba bwe ntunda wano naawe genda ogera ng'osolooza wano kyayita matuli munyo home si enyumba eyiye enyumba eyiye eri Katwe empigi n'enyumba matuli muno ya munne mukyala wange omulala naye eri mpigi eno nyumba gye tulimu emutundwe family house ekunganya baana bange bonna naye yaggalawo n'ateekamu emmundu mwezi ne kakati mulimu emmundu n'abasirikale baziraba nga bagenze mukwala simanyi obazize naye mulimu emmundu z'abasirikale basaculiko amagezi ganyinza okuwa abasajja kiri kimu olw'ensonga ebintu ebimu abasajja ebitukola mu butamanya Muzeyi Kamali argument yagamba yamuteekako nga security kwagala kumwesiga nga mukyala we anaakuma ebintu bye nga afudde naye nga si bwe kyali kirina okubeera Muzeyi Kamali yalina kola ddaami
obutati yayita inateekako mukyala yalina kola ddame singa teyamuteekako bino byonna tebyandibaddewo naye n'ekirala okwagala ennyo emmaali eri abakyala nakyo kireese nnyo obuzibu nze kyenyinza okugamba abaami bonna abali eyo oba nkiyite okwagala okungi n'obuwoomi kuleme bakozesa nga nsobi ebiseera ebimu neweesiga omukyala okutuuka ku mutendera ogwo njagala kulongosaamu basebo ne bannyaba batulaba njagala kulongosaamu sebo abasebo abatulaba n'ensi yonna njagala mbalage nze kalica yaffe tuli bafumbira nze ewaffe kalica yaffe ewaffe tetusikisa n'okulaama nze nkirabidde mu Buganda ewaffe twogera nti omwana gwe nkuwadde omuzigo guli naawe nkuwadde guli ewaffe tugaba nga tuli balamu naye ewaffe kalica yaffe abafumbira mwena bandaba mumpeera obujulizi entebe yaffe omwami bwafa omukyala yagituulamu bwe kiri mumpeera obujulizi omwami bwofa tolaamye omukyala yagaba yayamba abaana bo yasomesa abaana bo kakati si yali nsobi kubanga omukyala namuteekako ku byapa nga ndwadde ate si ye yekka n'omulala munnewe naye namuteekako waliwo nebyo byapa twateekako aba tubikaaba basatu ye ne munnewe gwe muyita mujjawe nange basatu abakyala balala balina ebyabwe balina ebyapa ebitaliiko bantu ebyo nabyo byawambye nabyo yabiteekako kaviyeti ebyo kati nina ebyapa byange nganze ebyakamaali n'ekimu akirina nakyo yakiwamba ekitaliko muntu mala yenna nakyo yakiwamba omukazi yakkiriza ebyapa bina naye okusinziira ku kyetuwulidde mu kkooti olwaleero kyandikyusaamu olupanga naye omukyala oyo bwe muwaabira mu mateeka ne bamusamoninga bwe bali bamusomera omusango yakkiriza ebyapa ebyo yabikkiriza era mugende ku bukedde asembyeyo gwe batuteekako asembyeyo yakkiriza nti ebyapa abirina n'ebirala yali abimpadde yabikkiriza bwagamba nti tabirina abeera mubbi abeera mubbi muzeyi kye yakola kitegeeza ki mu musango okuteeka omukyala ku kyapa kitegeeza ki mu mateeka ekyapa kyonna kibeera ne ba registered proprietor beebo bannannyini ttaka eryo naye kasita erinnya li appearing ebeera conclusive evidence oba obujulizi obwenkukunala nti nno mmwe bannannyini ttaka eryo ffe bannannyini ttaka ffe bannannyini yamuteekako buteesi era wetegereza ebyapa byonna byava mu mannya ga Kamaali n'alooka nakolaki n'ateekako era bwekyali kanso kubanga nze olaba waliwo n'ekyapa ekimu nkiriko n'abaana bange ab'omugenzi nagendanga mbateekako n'ekirala ekyapa ekimu ekyebusega namuteekako mutabani wo nankuba ennyondo ng'akyali bebi lwaki nali mulwadde nga simanyi nti bwe mbireka mu manya gange bajja na kutemagana oba bajja kutiŋŋana nga omukyala wange ajja kunkumira abaana bange naye kati saawa zino yeefudde akyuse agamba mbwayagala omusango gwa divorce gumala okugwa omusango gwa divorce nze ndi mulwadde ebyapa ebyo sibirinako interest nze yabigula gavumenti enyambe nawo omusolo ngangula byapa ebyo nawo omusolo nga nsaaka abantu abo kyokka njagala kutunda kwejjanjaba omukyala abisibye gavumenti enyambe abasajja muveeyo n'abakyala nange mu nyambe kati mbeerewo ntya mbalaze receipt
sikyalina ssente. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.